Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. 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 Well, we're going to open the discussion. Today we're going to talk about the police. Police ya Uganda. Tuchimanyi nti ekitongole ekirina okuuma obutebenkevu. Ng'abantu b'enansa leero be bagenda okubyogerako. Kati njagala nsooke mbabuuze. Ani yali abaddeko mu kavuvungano ne police? Who has ever come, face to face with the policeman in engagement? Scenarios ezo. Kyakutuusaayo wali otadde muddala mu lubigi kiki? Police sijagala nze nkubulira alaali kati osajjo mbakujja ninawo nali mbakuzika kigi kyange temanyi nayo tuzika bigi tunyuka saa 6 saa 8 ati ngera ngule kuba okulya nyambuka engulu ate nenye taxi nzire eno wa polisi nandya jeke paka ku polisi awe nansana netwenyola aya yagala mali abaya angamba gwenga gulinamu 12 ngamba wa pande temulira ngamba wa ina kutwala gwe polisi. Who has ever been in an experience with the police, an encounter? Baba kusanze kirongo badde otambula ngo badde ovako mu mupiira bagala bakwate mu nsawo bakujjemu ssente kuwa empaka. Actually nakigambako n'omupoliisi omu mu kibuga ng'era batubuuza bino bimutubuuza nambuuza gwe kati waleti obojjayo yaki yonna osobola okuwako wa polisi nga te sente zonna abaziraba nga mweziri mu waleti okuba kwansinga. Naye njagala kusooka kumanya ebyo ebibaleetera okulowoozayo mutyo. Sebo wali obaddeko mu gundi ne poliisi? Nze kulanga obuzibu nali nfunyeko ku poliisi era nendowooza nti sente ze bafuna tezibamala ekibaleetera okukola ekyo. Navuga neŋŋende nakasolo ne mpaakinga pikipiki yange olwamala ogipaakinga ne mbaako weŋŋenze ŋŋenda okudda nga poliisi egisise ekikutte ng'egamba nti ntomedde omuntu ntomedde muloka yaguwe ntujasendadwamu naye nga obabuuza complainant tebamukulaga ne twezooba n'abapoliisi abo twezooba era okakana nga batuggyemu omutwalo. Nze ndowooza poliisi gavumenti erina okutitunamu nga poliisi ekola emirimu mingi ate bakisasula kitono. Ndowooza alina okusooka abasomesa bababe emitwalo nga 6 ate kwa abapoliisi baba nga 5 mu 5 so nga tutereeza poliisi yaffe neva mbubbi. Poliisi yaffe yenasala wano nzibi njagala kigezeeko olwaleero. Well, tusooke tuve ku kyenansa na poliisi edansana. Njagala tutunulire TV tulabe ebigambo ebiva ewa Afande Kaima ng'atubuulira about the police, what the police in Kampala and Uganda is all about. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. We feel we do our best. We don't know how we read in their eyes, but we feel we do our best and we want to do more. At all times, understand the law, maintain it, and do whatever we do within the confines of the law, understand the people we serve, understand their emotional problems, and work with them. We do not break the law. We are not above the law. Every other time we go against that, then we become unprofessional. We try to increase the numbers, we try to increase the resources, we try to increase the vigilance. We try to do a lot more community policing so that people are vigilant. The more you see the police within your localities, it means the more safer and secure. The more we interact, the more they get to understand us, the more they become empowered, the more they question. We need to bond with the members of the public and to make them understand us. Njagala tusooke nga tetunabagenda maaso tusooke tutunuulire ebizibu ebimu poliisi byeyina. Afande Kaima agamba nti bagezaako mu buli kye bakola mubategeere
Mumulowooza bizibu ki poliisi byeyina? Balina obwavu, tebalina we basula. Kwegamba nze kugeraageranya bw'osanga embwa y'omugagga n'omugeraganya ne poliisi. Embwa y'omugagga ebeesula okusinga wa poliisi. Can you get married to a policeman? Why? Because you're guaranteed security in your home. Hey. Why? Why wouldn't you get married to a policeman? Tebalina budde bw'abakazi anti. Tebalina budde bw'abakazi? Ogamba nti policeman tabera na budde bw'abakazi bagamba nti abasirikale be basinga omukwano. Tabulina nga bakugambye nti atambula wano n'agenda ne omukwano gw'empi. So baali emabega olowooza bizibu ki poliisi byeyina? Poliisi yaffe ey'e Uganda. Kiki kibasikiriza okubabba nga bwe mwogedde? Nze ku lwange kyemmanyi abapoliisi abo naddala abasookerwako wansi nabo basindikibwa okuva waggulu kubanga kati okugeza nga ba OC ne ba police tutor n'abalamuzi kati OC ajja n'abeera nga naye alina obuzibu abaana okusoma ayagala okuzimba ennyumba ennungi n'okulya obulungi naye nga ssente bwazigereganya ku musaala tezimumala ate OC naye bw'amala police tutor naye eri waggulu n'amugamba nti nange ndi bubi abaana bange babagobye naye n'abanga ayagala emisango egigenda egiggwera wa police tutor n'omulamuzi naye n'agamba OC nti sebo nange nfa kusindikira ku misango siraba kati omusirikale n'akukwata wansi ng'omusango gwakukwatiddeko gulina kuggwera wa mulamuzi era omusirikale akutte wansi n'akimanya nti omusango gwenkukwatiddeko kankusindike wa OC ogulina kuggwera wa OC. Mulowooza si efe aboonoonye poliisi kubanga amateeka ga poliisi gagamba the code of ethics says that a police officer shall not take any money concerning his employment or the job he's doing. Mbabuuze mulowooza si efe ababoonoona kubanga woogaana okuwa poliisi ssente n'omugamba kola omulimu gwo. Ezo ziba kibooko. Ziri ate n'ekirala abapoliisi basusse okunoonyereza nze simu yange nakwata omubbi bampa lifarensi ne mutwala ku poliisi n'awaayo essimu gye banziba nakati bakyaginoonyerezaako nagibalekera myezi myaka kati esatu bakyaginoonyerezaako. Aba highway patrol oba be bakolanga aba traffic awo batulugunya aba taxi nze ne musaabaze sivuga taxi naye batulugunya aba taxi abo bafuuka babbi naddala aba highway patrol abo babeera eri mu nzikiza mu kifo ky'okubeerako eno mutaala omu n'omulaba ng'ayimiridde eri omulala n'omulaba ng'ayimiridde eri kwegamba bo babongere ku musaala tugenda mpozi nekirala bibo banabongera omusaala waliwo omuntu kubanga akazeeke mwekali nga lwomuntu otamazira nibwosanga oluusi bamu katugeze oli asobola okubanga mukulembeze nga buli kimu akirina naye ng'ate alaba nti gwomunaku koolina nakaakaagala nga batuukiriza olugero luga nti alina aliokolaki alyongerwako kati tosobola kukola security nga bakwata omuntu omu abasirikale ne bajja nga 20 bakwata omuntu omu nzikiriza okugenda onkutte yes nkoze ensobi kati oba batino nkubazaaki. Yes nze poliisi banenya nno lwansonga kuva waggulu yonna wulira baba ne ssente mu state house opoliisi lwaki tekujjako emitwalo 10 aliwo minisitule etali mu bisaawa zino buli minisitule zonna osanga bano batekonekola tisinjini abamane secretary bafuna ssente nyingi naye bayitawo ne bakola ki ne bazibba which means poliisi naye bwebba 5 toginenya kintu kiri ku process kuva waggulu buli muntu wenna asobola kugezaako alaba kasente wadde kasente agezaako okukola ki which means poliisi ate poliisi alina n'ekizibu asobola kuba afuna emitwalo 24 ne bamusindika agenda okwata omuntu wabye biliyoni kati osuubira ki kati osuubira ki gwobanga gwe osobola kusuubira ki owaaye nange nnyinza okuyitirayo nange bampe ka miliyoni mpitireyo kati mu poliisi wano ya Uganda ndowooza omuntu ayinza kuba singa ayinza kubakwata ng'obukadde nga 18
naye ali omuntu batasindikira gunde olaba ono omusajja wadde yabyogwa obugaali tewalabe omupoliisi ono waleeya amugoberedde olowooza era alabye ku biliyoni 17 omupoliisi abadde amusindise oli bw'atuuka namugamba waayo ntemerayo miliyoni 2 mpite. As you hear, people do not trust the police because... And I remember at school we used to say, what is the police for? It's for keeping law and order. Minibuzz is going to go for a short break. When we come back, we're going to hear the views of other Ugandans, but also discuss the sexual network. Abasajja, bakazi, buli omu afunayo ka side dish. We are going to discover how do you find out that you're on the sexual network. This is Minibuzz Chogereko. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Welcome to the